okubebaza entakira olw'okujjanga wane najja nankumbi ne mutuyambako okutambuza eddoboozi lyaffe okulituusa bannayuganda oluusi n'abo abala be twagala lituukeko ku lw'obulungi bwa bannayuganda. Ensonga olwaleero gye tuzze okusooka okwogerako y'ensonga y'ekittavu ky'abakozi abo abatakolera gavumenti naye nga bakola emirimu mu bitongole ebya ssekinnoomu mwe bateeka akasente kaabwe. Abakozi ba gavumenti bwe bannyuka gavumenti ebawa akasente akababeezaawo ne bakakimanga buli mwezi mpaka lwe balifa. Naye bano abalala abatakolera gavumenti boogwo omukisa tebagulina. So n'olwekyo ennaku ezo emyaka nuzakagiwezeeko nga buli omu asobola tugezaako okwogera eri gavumenti ne palamenti okulaba nga bannaffe bano abatakolera gavumenti naye nga batereka mu kitavu ky'abakozi basobola oluusi okufuna ku ssente zaabwe zibayambeko. Ekitongole ky'amawanga amagatte nga kiyita mu kitongole kyakyo kye bayita International Labour Organization ekikola ku bakozi ekyateekebwa mu mwaka gwa 1985 nga Ssematalo awedde kubanga baakizuula emu ku bizibu ebyaleeta olutalo olwo byali obutali bwenkanya mu nsi. Kati ekitongole kiga tulina okulwana okulaba nga tewaddangawo okubeerawo olutalo lufaanana bwe luti. Mu ku bye balowoozaako y'endabirira y'abakozi ne bagamba wabeerengawo enkola mu mawanga okulaba nga abakozi kubanga abakozi waliwo omukozi ng'alya kivubi bwe twalinga mu secondary kitwayitanga eat once and serve once nti wabanga ne ka pocket money n'amawuke nga byonna mubirya mu wiiki esooka ne muggwamu naye nga mulina NSSF yammwe kufumbiro n'omanya nti bwe naagenda ku makya obuugi nja bujjayo n'akawunga nja kukola ki nja kajjayo. So kati balowooza nti bakwatenga ebitundu 5 bibajja ku musaala gwe ne mukama waamwe gireko ebitundu 10 bifuuke ebitundu 15 babimuterekere. Ekitongole ky'amawanga amagatte nga kigamba mbu ssente ezo ziyambeko omuntu okumuyambako mu mbeera eya bulijjo n'ebyenfuna singa ebeemukaayeeko gye bayita economic and social distress. Abeere muntu wa kitiibwa, muntu wakumanya oli munnamawulire, muntu wakumanya oli musomesa noyega nti oyo musomesa n'omwana omuto alabe nga yakubeera omusomesa, n'omwana omuto ayagala okulaba nga yakubeera omunnamawulire, n'omwana omuto awulire nga bimwegombesa kubanga amulaba ennyumba ye ne bw'aba apangisa teri amubanja, abaana be basobola okusoma, bw'agenda mu katale si yalina amabanja agajjulidde. Naye kati ffe mu Uganda ne balowooza mwebo bye balowoozaako ne bagamba omuntu bw'anaabanga talina mulimu mu biseera nga omulimu gumuweddeko essente ezo zimuyambeko. Omuntu oyo mukyala we singa anaabanga azadde essente ezo zimuyambeko. Omuntu oyo singa anaabanga afunye obuvune nga bukwatagana n'omulimu gwakola ssente ezo zimuyambeko. Omuntu oyo sinaabanga asenguse mu ggwanga gye bayite migration ssente ezo zimuyambeko. So nga bawa 12 ne wano mu Uganda ne bazifunza ne bazivuyita mbu ssente z'olifuna nga okaddiye. Kati ne bw'obanga olina emyaka 4 omulimu ne gukuggwako mbu olina okulinda ng'olina emyaka 55 ne bw'oba olina emyaka 3 omulimu ne guggwako tebakuwa ssente zo. Nti n'osanga omuntu yalina omulimu nanga abeera anyumiza abantu nyina ssente zange mu NSSF naye nkyabulayo myaka mwemula abantu kuza birthday temukimanyi so babala miki babala myaka gweomulaba akuza birthday katimbuzayo gino katimbuzayo zino kakale ennaku zino abantu abadde batandise tulimba emyaka batandise okujja emituufu kubanga babala kuwanamu eki mu 5 mutuwa kuwanamu 5 akasente kaye nkajjayo nti omuntu abeeraawo nga buli omu amujerega mboyo nno mbu alina ssente. Nekireetera nti abakozi olaba abakozi mu Uganda buli mukozi alina salaironi naye nga salaironi bagijjeyo kukola ki kuweerera abaana baabwe kusasula rent kusasula ssente za bulwadde
kati weewoze sente ezagenda kukola nga togenda zikozesa magoba naye ng'okuzisasula osasula amagoba. Bo bannaffe aba palamenti balabanga abamanerenda babatwala balinnya wale mabegeji walabanga ba MP batwala emisindaawo ogenda omulala ku parliamentary view n'ogamba kyempi adduka ki adduka agoba bamukwate nga yego bakola ki banne mukwate nefuuka na ddiiro lyakubuuza omulabyeko era nga MP amubola abasinga okutula mu parliament si lwako baagala nnyo okuteesa nga beekweka amanerenda ave kusaba mukaaga ogw'ekiro nga bamaze okugenda. Kati eyo embeera neebeera mu ggwanga lino bo ne bagaa tukoze tutya bo batereka sente zaabwe ne bagaa nti buli mubaka akkirizibwa okugenda okwewola ku sente ze ne ate sente bw'aba azzayo ziriko amagoba ng'omusingo gwe musaala gwe kakati n'olaba nga bw'ajja kakanzikireko wansi eri mu kasaako kaffe kanzikireko wansi eri n'ajjayo akasente pension scheme yaabwe n'ajjayo akasente ke n'agenda neyetereeza ate n'abaawo n'abanga talina kintu kye kyasinzeeyo n'asigaza ekitiibwa international labour organization ekyo kyeyayagala. Naye abakozi basaba ebitundu 20 ku buli 100 kubanga tumanye ekitavu kino kiweza trillioni eziwere 11 nga zino beetaako ka trillioni akamu okuva lwe twaleekaana nga bagamba nti twagala 20% baali badde nga basevingawo trillioni eziweranga ne3. Akuli NSSF agenda mu komiti ya parliament agamba sente weziri adde eno wabweru agamba sente ziriwo abanyumiza mbu ate tugenda bongeza amagoba ate abagamba twakoze rosi kwegamba nga buli kimu gyakutegeeza kyongera kumala maanyi. Etteeka baliweza mwa M7 okulisayininga abagezi bamugamba nti kati bakubudde bayitwaleko ate balizeemu mu parliament ate tufuneeko ku budde kubanga ndowooza mu bannamule mwenna eryo kati etteeka lyammwe demwali baddenga n'ebirala bye twogerako musooka ne mbiwummuza ne mulwana olutalo lwammwe muyinza n'okulwana n'emyaka 45 ne bagikuba ne gikola ki ne gikka ne mugaa tugambe emyaka 10 nga kyokka requirement nti omwana w'emyaka 16 bw'aba ku 26 nga wezza emyaka 10 ng'ayina akasente ke ng'alowooza kayinza omuyambako okuzimba akayumba akikole. Ekyo bannamawulire mukisobola omanyi manyi nga mwe temugamanyi ekyo mukisobola nga si byogedde nga mukozesa peni yammwe nga mukozesa analysis yammwe ekyo mukisobola. Kwabyaluga balowooza mbu sente zaabwe twasindisa abakesi baffe mu nsi gye bagamba gye bawola amawanga amagamba Uganda mu masikini muyinza tuwola ki ate tuswalira nayo Uganda ewola ng'olaba basaka busesi mungende mbuuza abasajja sente zammwe gye ziri kwegamba balabye bali nga tebasobola kudda ku muzindaalo kwegana sente mutwaziwola eyo. So ekyo ffe tulowooza nti emyezi 10 yokka gyali gibamala kuba buli mwezi bakuŋŋanya bilioni eziwera 10 okufuna trillioni emu ne basasula abakozi. Bannyonnyola bannansi mbwana edda bwe tubawa ssente ebyenfuna bigenda kugwa. Boss omwana yasoma senior 5 ne senior 6 ng'asoma class economics nga tatazidojinga akimanyi mbu ekyo kifu nti omuntu bw'afuna ssente ze n'azipendinga mu kisuula ebyenfuna. Ekisuula ebyenfuna kwe kuba nga purchasing power amaanyi ag'okugula gakendedde nga buli alina stooka teryagula kyekisuula ebyenfuna naye bwekya buli omu alina ssente ali mu kugula eyo gemu yaligudde kubanga abagigulamu be bammwe because abalamuza mu luzungu abasasula mu luzungu nga ne figa terigwa obuuza olabako ndabe basempala bo bagenda eri mu butale. So n'olwekyo ensonga ndala si ya byanfuna kuba abantu balifunye ssente ne bagenda ne bagula gye bagula ne baproducinga ne kati olwaleero ng'osanga bannansi abawola ebitundu ana ku buli 10 bamala omwezi nga tebakutte ku siringi ya Uganda. Bank of Uganda yekyogera kakati otwasize mu covid abo beeyongeddeko abantu bangi tebalina mirimu era ng'oseka mbu oli agenda okuyita ba-investor abayita mugundi balowooza tebiriiko ku gundi ku mitambagano ku bantu abatalina ssente kati obanga mugambo ajja nkolera ebintu ewaffe ate obinoonyeza akatale awalala
teri musiru ayinza kweta sente mu Uganda era kyovula mwita ba investor basinga bakama babwe bali Kampala olwokuba mfe bwe twalaba omuntu omuzungu ne tulowooza nti kisono olwekyo nti sente zino fe twagala okuyita abakozi musituke muveeye wamwe gye mwebase ku WhatsApp ku Facebook ku Twitter ne mu message musa mutuwandiikira musituke mujje mbanje sente zammwe mbakakasaba munaabanja sente zammwe nga babalabyeko sente zammwe Mwai Museveni ajja kuzita. Ensonga ey'okubiri ensonga ya Mwai Museveni gyagambye mbu sente abantu bayagala okuwa kasente ke akategerekeka basomesa ba science n'omubuuzo ba science yamusoma mpaka mu kirasi ki eyo tetunategeerayo ninayo tujja kwongera okunoonyerezaayo nti kakati olwaleero nti Katonda bw'aba awa ebirabo buli omu alina byamuwa bantu bangi abasoma science ng'ate ebya arts tebabitegeera ngira bw'obiwagamba sobola bitegeera olwayo najja n'agamba nti ndi kati abengenda okuwa sente tufuuke amasomero ga science laboratory ziri mmeka ku masomero g'alina yo omusala gw'emirimu abali mu science asasula sente mmeka ba MP basoma science bawa sente nyingi ba kansala bawa sente nyingi baba basoma science ba minister basoma science tutegere ba presidential advisor bawa sente nyingi basoma science kubanga sente ze ziraga wano taina batasansi bakola mundu ne banasansi betwina abatonda tabawa mirimu enguudo zabazikola ba China ye bw'abajjanja batajjanja ba dokita ba Uganda ali mbebweru twagenza okubuuza ng'olwaleero engineer akulya district bamwa milioni nyanga tebanajjako omusolo bw'ojjako omusolo n'ebirala ate okubanga addeeka nga taweza na milioni 3 engineer amuddira afuna milioni 3 addako milioni 2 bw'ogenda mu yunira agikulira si muna science bibali milioni 3 n'okudda waggulu ba director ba engineer milioni 25 akulira region nga bola Busoga n'olaba Bugisu ey'Eligoni oyo ne bajja n'amugamba ogwo milioni 10 zijja kukolera tanawa musolo bw'ogenda okugujjako omusolo nakirya mukaaga kaino jamba kansala b'ekibuga abatalina wadde neganga tekuliko na mpapula ganti gwe jangu buzika soweza emyaka 18 ng'oli muwandiise mu register ng'olumba ne bafuna omusala ngusinga n'ogwa dokita nagusinga n'ogwa engineer beba nasansi bayogerako kati lwaki dokita tave mulago ajesimbe ku bwasi kansala nga tebumwetagisa na kuogera okujja okubeera nga erinnya lye eriri oloba MP bwa Uganda mbwe ebisanyizo mbunoonya ebintu bisa ku minzaani byenkane sini y'omukaaga tebyetaaga kuba byo byenkane bwenkanye nga bw'okwata kanyama n'okatemaatema wano n'obukuŋŋanya ne bukola ki ne buwera niyo oli gw'ogamba mbu ono bamuyita medical doctor sini y'omukaaga teyasoma yenkanankana yagisoma nga yo n'agenda Makerere n'amalayo emyaka egyo 5 n'atandika okukola n'agattako n'ogw'omukaaga kakati emyaka 6 ako emyaka nga 7 ne bagenda kati on dokita waffe awedde emirimu n'atandika nga bw'atabawo abantu bafa kansala bw'atabawo abantu bafa MP bw'atajja mu parliament etambula beetagana ba MP nga 105 ebintu byabwe okubiisa nti abala bonna ne batajjanga 105 nga kijja bebeetaaga aye nabo si garanti nti bibatuwa bye bisinga obulungi engineer bw'atabaawo era oluguudo ba engineer ba KCCA bali luddawa ba engineer ba district bali luddawa okola ki okole nti ye bw'atabaawo ebintu ebibaawo
neye no kanomugamba mbu abaana bangi mbu basome ebyo bagende bafuna omusaala omutono kikiboto kiriyo ffe kyatumanyi nti mwami Museveni ayakuddusa abantu mu arts kigenderwaki nga tayagala abantu kubanga amasomo ganaga arts gayigiriza abantu okubaza ebintu okukayana okubaza nti negundi wanategeeza ki kakati okumulisa abantu kubalina kwatayagala bwe yajja civics abantu ko basomanga nafula omuntu nga yewagwaga egundi yalinga yasoma kubanga alina tegeera ebintu n'agamba ekiba kijja mu primary n'atuuka mu secondary omwana ayiga political education ng'ayiga omulimu gwa gavumenti ki omulimu gwa president ki omulimu gwonga munansi ki omulimu gwa kino ki eggwanga kyeki ebyo n'abijjawo n'atuuka ku university n'agala ne political science mwagala naye okutema kazi psychology sizaagala zino sizaagala ngaze ebya Napoleon mbutayagala abantu basoma philosophy na byafaayo kuba omuntu amanye ebyafaayo amanyo biregeragera n'ebiriwo n'atunula kyekigenda okuba mu maaso era kireetera abantu oluusi okugobazi gavumenti kubanga basogeragana ebyafaayo kali naku zino olaba bu video busiga okutambula bwa Amini naye Amini yakolanga ate kino yakola bulungi Amini nti UTC eyo 1975 yagira nti mbwa Amini yatuleetera ente enzungu nti Amini yaleeta TV ya card Amini twalinange akati abantu bana obira badaga naye akati waliwo ki nibasa ku minzani eyo minzani mwami Museveni jagala okujja wano abalimba mbu arts tezina mugaso ekitegeeza yennyini niyo abategeeza mutakola ki talina mugaso talina waaka atusibule era onozaawo abateetaga red card ogirabe mwami Museveni gyaba yeetaaga n'amufaanako so n'olwekyo nti mwami Museveni ffe kyetulowooza ng'eggwanga weetaaga ffe ekitongole kyetulowooza mu FDC kye bayita ekitongole ekigera ekipima emisaala kye bayita salaries board etunuulire abantu bonna gye bakola emirimu gye bakola obukugu obwetaagisa amaanyi ge beetaaga bw'avaawo tufiirwa ki ebawe emisaala egy'enkanankana ekijja kuyamba n'eggwanga lino weesange ng'abantu bali gye bali n'olwebyo bannayuganda tebakola bintu bakola ssente kyegembe osanga dokita ngadduse ayakunoonyebwa kansala kubanga abulabe bufuna injiniya ngadduse nga naye anoonya bwemupi agamba eno nja kufuna akawera ate bwe naatuuka eri waggulu nyinza otukoyo nga nze ndiyo ne bampa obwa minisita wadde mwami Museveni amanyi obikyusa n'ateeka mu bajaasi kati oluusi ne kikyabasala so n'olwekyo nti ffe tulowooza mbu ekyo kyetaaga okutwala nga kikulu era kutwalowoleza nti twafiiriddwa Honorable Salam Musumba lawyer nga yattiddwa babawunsa abo twabawulirako nga batta omuyimbi Moze ne tubawulirako nga batta waliwo ebbala endala omuvuka wamwita Katerega Ntinde eyo naye ffe tulowooza nti ebyo ebikola ebifaanana bwe bityo ebigenda nga bikwata akati n'ejjo bwe twalabye nga abaana boda batta omusajja gwe bafunye naye obutakkaanya ng'avuga emmotoka ye nti eggwanga abantu balina stress balina nti emibiri gyabwe nti beetamiddwa oyinza okukweza nti abantu beetamiddwa abantu beekyaye nti buli gwatunuulira amulaba ng'omulabe we okwagala kwakendedde mu ggwanga muno era obadde owulira ennaku zino nga bannaddiini babuulirira obutabanko mu maka kiba kitegeeza bamawulire bagafunye wadde nga bannamawulire temunagatuwa bw'olaba bannaddiini boogera ku kino kiba kitegeeza kifuuse common ekirwanaganya abaagalana kiba kitegeeza si bulangiti embeera eba yakaaye abantu embeera ekaaye tebasobola kusasula biruzi emirimu gyabwe gifudde kati buli gwalaba alabanga yayimiridde wakati we n'okufuna so bw'otaakole ku eyo distress bw'otaakole ku butali bwenkanya obuli mu ggwanga muno bambi bannaalumanya bangi bagenda kufiira mu ntale ezitali zaabwe owa bodaboda alabanga ow'emmotoka amuwalana ow'emmotoka agamba nti aba bodaboda bano nabo batutamye
abodaboda bawulira ab'oluzungu batula bagamba bagenda bagoba kati buli gobala buli mwaga abotanta nkola ki nkuluma katugenze mu the bayita the rule of the jungle kibaga the survive for the fittest mbuka nkujjo nange nsobola okubeerawo so mu bwangu ddala eggwanga lino lyetaaga agenda empya lyetaaga okutuula lyetaaga okukaanya okupya ffe kibatu bayitanga transition okukaanya okupya kubanga abaliwo nga bula mwami Museveni byatwanganaga yesi Yesu muleme kumusaba bintu bingi nnyo ng'ate bw'aba alayira byalayira okugaba kati byalayira okugaba g'atasa bigaba kati abamusabye okumuga nti obudde bwo bukoze ki butuusa ogolobe tuba tetusabye bingi nnyo neyanza nnyo neyanzege Katonda abakuume